Yes, nkwaniriza akadde kano wasibye otya oli otya gwe naagifollow nga naawe agyekumirako bagita Fadi TV ogi bagita Fadi TV ogi kitalo waliwo ssentebe afiiridde no mu kabenje akabadde ak'amaanyi ssentebe afiiridde mu kabenje era ng'ono munnange abadde yeesimbyewo ne munnange tasobodde kubanga atuuka ne ku kalulu obayita obulamu emmotoka yabadde yakagigula ssentebe abadde yakagula enzirusiiye era nga n'ennamba yateekako zino eza digito eziriko essaawa zino ezaafulumizibwa naye baava emmotoka yonna esaanyiiwo afiiriddewo ku sipooti ssentebe afiiriddewo ku sipooti obwo bayita obulamu lengera pikipiki atomereganya wa pikipiki laba pikipiki bwefaanana owa pikipiki bagamba nti naye embeera ye si nnungi naye obulamu bwe tebuli kiriya naye alikakana ng'akoze ki afudde bagamba nti akabenje kano kainvolovinzeemu abantu badde babiri owa pikipiki kwosa ne dirayiva abadde kiyamaani mu motoka eyo esaanyeewo okufaako obufi efuuse obulere egye bayita akisidenti egye bayita ensi omuntu ogula emmotoka atamanyi nti emmotoka tegenda okuviirako okufaako n'okusaanawoko n'okuzikiriraako ti munnange ssentebe yagala musajja wattu agule akamotoka akalu kagenda otutuuka ng'alinawo ku nzirusi oba omanya nti munnange ojja kuyitaayita mbatuuzeebo ng'obakubira kabbaayi nga mukola kampeyini kuba kampeyini ate kinatera okuba nga zitandika ng'obakubira kabbaayi ng'obasaba akalulu maama emmotoka yagiguze tewezezza na wiiki neyisaanawo yonna aye n'obulamu bwe ne bugendera mu bitalo nnyo bambi ku sayidi eyo kitalo nnyo ekya ssentebe kitalo nnyo ennyini ddala bagita Fadi TV gimwongere okuba nga mugifollowinga n'okugyekomera akate musubscribinge munyige ku kade emmotoka abasinga beebuuza emmotoka ya ssentebe yabadde kiyagaanye kusiba oba yeekanze wa booda okusinziira ku batuuze abadde bakabenje kano nga kapeninga bagamba nti ssentebe yandibanga yeekanze wa booda yandibanga yeekanze wa booda olw'ensonga nti wa booda abadde ku mukono ogutali gugwe kati ssentebe n'akola ki n'amwekanga manyi ababooda bavugira nnyo ku mikono egitali gyabwe ebiseera ebisinga manyi omuntu oba ovuga ku kkubo buli muntu oba gy'oba ova oba n'omukono gw'olina okuvugirako oba olina okuba n'omukono gw'okola ki gw'ovugirako kati ababooda bamanyi okubeerako omukono ogutali gwa biseera ebisinga oba ovuga emmotoka gwe n'otamuwugula ebiseera ebisinga oba ovuga emmotoka ku kkubo nga kuliko booda gwefuula ategera ennyo okusinga ku ye beera n'okutegeera okusingako ku kukwe ng'omuli wagguluko kuba booda bamanyi okukola ensobi ne weebuuza bannanga ali ku ki ebiseera naye wogamba nti akitegeera kigenda mu maaso mwonjekakala mukozinza akabenje katugeze omusanze ku mukono ogutali muwugule bw'ona alowooza nti nomunnange agina kuvayo ku mukono ogwo jjakaka n'omukoonye owa booda ye muntu ayinza okubeera ku mukono ogutali gugwe n'agala avugireko katugeze okuva ewakiso mpaka e Kampala ng'ali ku mukono ogutali gugwe nga gwavugirako kanga omukono gwalina ovugirako ng'ate yagulesse n'avugirawo swi wadde okutaki okusala mpolampola adde ku mukono omutuufu kuba ebiseera omuntu oba ovugira ku mukono ogutali mutuufu okwambulaba obw'amaanyi ensobi okulamu ntono nnyo omusajja n'akwambaza ebyuma kati ssentebe musajja wattu yeekanze owa pikipiki ng'ali ku mukono ogutali gugwe kana nga amwambadde nga n'emmotoka ng'evudde ku kkubo ne yeefuula emirundi n'emirundi teyalutunze musajja wattu bw'atyo bw'afudde akalulu tasobola nakakolaki tasobola nakakompiitingamu kuvuganya tekisobose kitalo nnyo bambi ku sayidi eyo bagita Fadi TV gifollowinga ate subscribinga enyige kale comment section so okuntira obubaka mu comment ate osigale ng'ogyekuumirako bagita Fadi TV gimbagala nnyo mulina banfollowinga obasinzira mu ggwanga erya Kaata
kw'ossa ne Saudi Arabia, Oman. Ambagamba kimwakola kyakabi nnyo kubanga munfollowinga. Kitalo nnyo kya ssentebe wa boda munange yavuddeko obuzibu kakana nga ssentebe emmotoka ye evudde ku kkubo nga yeefudde emirundi egiwerako. Kitalo nnyo.